Bannansi mu ggwanga lya Nigeria bawerera ddala obukadde 14 be bayaggayaga olw'ebbula ly'emmere n'amazzi ssaako n'omusana ppereketi ekireetedde n'abamu okutondoka nga bafa. Ku bana abasoba mu mitwalo 4 baana bato ng'era okusinziira ku mukwanaganya w'embeera z'abantu mu kibiina ky'amawanga amagatte Peter Lundberg, mu myezi ebiri okuva kati abaana emitwalo 7.5 be bagenda okulusuulamu akaba singa tebanguyirwa kuweebwa buyambe. Embeera eno wetwogerera abaana abasinga balwadde olw'endyambi ng'embirizi n'amagumba gonna bibali kungulu ate nga n'eddagala lyakkekwa. Ekitundu ekisinze okukosebwa enjala mu Nigeria ky'ekyomu mambuka g'obuvanjuba bw'eggwanga lino nga n'okusingira ddala mu ssaza ly'e Borno bannalukalala ba Boko Haram mwe baasimba amakanda. Okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte, Nigeria yeetaaga obuyambi obw'amangu omuli emmere, eddagala okuva mu bitongole by'obwannakyewa eby'enjawulo kubanga kyo ng'ekibiina ky'amawanga amagatte obusobozi tekirina bumala kubanga kirina ebintu bingi eby'okukwasaganya. Embeera eno kigambibwa nti okubalukawo emberebezi eva ku lutalo olwatandikibwa bannalukalala ba Boko Haram kati abalwanagana n'amagye ga Nigeria abaayokya ennimiro z'abantu n'amayumba gaabwe nga kati abantu abawerera ddala obukadde 2 babundabunda bubunzibunzi tebalina we beegeka luba. Nigeria erina abantu abawerera ddala obukadde 188 n'emitwalo 84,297 era nga lyerimu ku mawanga ku lukalu lwa Africa agasinze okukosebwa enjala omwaka guno nga kuno kwogasse Burundi, Eritrea, Chad, Ethiopia n'amawanga amalala nga na wano mu Uganda enjala etandise okuzinya bannayuganda abamu oluguje mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Samari Kisaache, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.